she told me, Vicky, don't touch this thing and don't take anything in Barat because you've already poisoned. Warabu tasaagira mu katwa otegedde nti bakuwadde obutwa ekiddako kufa. Kyokka obanja nenga nyekikussa ssente ezo z'obanja ate z'okoleredde ennyo. Ssente y'ebuwalabu yakuyiwa musaayi si ya ntuuyo, ssente y'entuuyo eri wano Uganda. Kati omuntu agamba nti abeera mu kiyumba ky'omuwalabu nga takaabangako oyo mutye. Era nze sisobola beera naye mu nnyumba. Mba mutya. Obeera otya mu kiyumba? Nze mba nkutya mba nkuyita mutujju. Era nze n'obeera kyali wange n'ongamba Jase namala emyaka 2 saakaabako twawule. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Hoiste, Frisian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556-86-39-38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive, Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga otulabira. Webali nnyo bayiri ddala naffe tukyagenda mu maaso n'okubanga empeereza gyetukuwa nnungi nnyo ddala. Tuli proudly powered by bannaffe aba Kasirye Breeders abasangibwa Emitiana wali farm. Genda oyiga okulunda ente enzungu. Banaye mbakutidde ekintu kino naye abasinga bampulira nga njogera ku mwami Kasirye ndowooza mulowooza just Alan aba alanga birango bye naye ngamba agezaako bagamba ne bwogenda kuno ku channel farm osoosooka n'ogirabako. Banaye mulimu abantu abalimi oba abantu abalunzi ng'olaba yakwagaza ekintu. Nze omwami oyo yanjagaza okulunda nampayo n'embuzi ya boa. So kati embuzi kati ninawo 2. Kati guno omwaka guno gugenda okuggwako guti wandyekanga nga ninawo embuzi zange zijja kuziyinza okuba nga ziweranga 10 oba 12. So tonneewuunya ng'ate ndi omulimi asinga omwaka guno. Ndi ne mwannyinaze Justin and olunaku olwaleero lwaki nkyazizza Jase ono y'omu ku baana abawangaalidde Saudi emyaka emingi. So mu ndaba eyange nakitutte nti Jase ono nsobola omukyaza. Jase nambuulirako ku nsonga eri mu ggwanga. Nsonga ki eriwo gwe atamanyi? Gwata following ansi yaffe eri ku internet eno oba atayagala abaana bambiyumba oyinza obutakitegeera nga ebiseera ebisinga ondaba nnyo wano kuba muva Bulaaya, America, UK. Munnange ekiriwo omwana muwala yasse boosi we, mwana Munnayuganda yakubye boosi we n'amutta. And ensonga ze yamukubidde tugenda kuba tuzoogerako naye nga mwana waffe Munnayuganda yakubye omuwarabu oba mu Syria oba mu Saudi Arabia yamukubye n'amutta. Bosi yamugambye mbu simanyi ebyenkuwadde okulya mulimu obutwa after omwana okubanja ssente ze. Mwana amugamba naffe tugenda ffe babiri bu video ngenda kuba mbukulaga. So omwana n'akuba bosi we n'amutta. So natudde ne ngamba ani gwe nnyinza okunyumyako naye. Phoebe ali lubuto. Muna ali UK yafuuka Mungereza. N'abaliwo bonna tebakyategeerekeka abali e Kampala abamu baabivaamu. Naye Jase ono kale ye ku internet akyaliko atera okunyumyamukko. Kwe kusalawo mukyaze tunyumyemukko ku mbeera y'abaana abawangaalira mu kiyumba. Non necessarily experience ye naye nsuubira ayinayo ne banne naye bamanyi. Ensasula kituufu yereetera omwana eteeka mu baana embeera bw'etyo. Omuwarabu kituufu yakola bw'atyo. Fene waka ffe tuleeta pressure abaana tubagamba batuweereze ssente kiba kitya. Jase mulina olunaku olwaleero tugenda nnyumyamukko. Sanyusa okulaba Jase. Kale Alan. Okoze nno record.
gwe mwana we kayeke yava mu kiyumba asoose mweno studio. Oh, wow. Gwasoose mbadde sinakolako muntu yenna yina interview. Ate erabika bulungi. Bagamba abanajjawo banaye studio ya Alan nnungi ntuuseemu ne neewuunya ajjukira luli watuzanga mu buti. Naye kati ka esi ate banayo njukizizza nga ndi ku kyeyo ka esi kano akakukubanga. Waliwo we kasukka ate jjukira gwe oba tewakamanyiira. Mu kiyumba bakongeza. Bakongeza ne kasukka. Mulimu ababeera balina esi mulimu abatazirina mu bisenge byabwe naye nga kizibu ogamba nti ennyumba y'omuwalabu teriimu ki teriimu esi naye nga weebalekola studio ennungi etuukaganye n'omutindo kolera ddala ennene otuleete tukole kati ogenda ga jasi tewasoma amujja kukola jasi program zijja beerawo wano nange nagamba ne muganga ngenda tuka ekiseera nga sikyakola ku mpewo nfune bajasi kati nze sisobola nakudda mu buwalabu bwe ndaba n'ebyo omutima gufiira ddala embeera ne bwekunyiga n'ogamba obanzireyo kati bw'olaba ebyo Alan ate nga naawe oyina bye wayitamu kati ogenda okulaba ango gaakaŋŋumire wano kyokka nammwe abalina emirimu temutuwamu tetwasoma bizaamu amaanyi jasi bizaamu amaanyi bwolaba muvubuka muno ng'asobola okikolerera ewaka bannage kati oddamuko kumanya olaba gundi akikoze gwe tolina be wava mu kiyumba n'omusanga nga yakuyitako nga yakuyitako ate nga yasigala Uganda mwebali ne buli omu alina omukisa gwe ku kyeyo ne Alan nno naawe ssebo oba oli mulogo bulogo ba YouTube nga baddukira ebweru nali manyi ku luli ogenze ali ndi awo ng'okomyewo ssebo Alan oli mulogo kirabika wendi wano siri nze nagamba wendiba wakubomba ndibombera e Rwanda oba e Kenya ate nga abantu tebamanyi kumpimpi awo ng'ate abantu balowooza ndi wala naye nga ndi awo kituufu bannange naye Alan weebale ekkola kyokka gwe abantu tebamanyi kiri wano wallahi bwe tuba twogera naye anaatuukawo ate nga tugenda sabukulirira ekipyo kirabyeko ggwe bulijjo neegomba ogenda ku TV oba ku rediyo temumpita nkimazi tebampita kati ova wano ne weegomba TV oba rediyo ayi kati abasigadde mu buti Alan agenda naye jasi anyway jasi buuza ku bantu ali eyo akulaba omulundi ogusooka omweyanjulire omubuli experience ku kyetugenda okwogerako kuba omuntu ayinza okugamba jasi ayogera ngaani omuwala oyo omubuli ebbanga lye wamalayo so tutandike emboozi yaffe nga at least atuwuliriza ategeera nti omuntu akyogerako akirinako obumanyirivu. Okay, amannya n'eddoboozi bampita Justin Namugerwa omwana ow'enkima ate nga banzaala Masaka yes ex Kadaama ekyeyo nno nakikuba myaka 5 nyina experience eye Saudi Arabia ne Iraq. Yes, Saudi Arabia nakola emyaka 2 Iraq nakola emyaka 3. Iraq ye mundu gyetokota naye nagenda olabye embeera bwekusindika negwe Iraq emundu mugiwulira ddala emundu evuga kati Alan olaba kisinziira kitundu ky'oba olimu mulimu abali Iraq bamita Sumaya namukyazaako edda emundu evuga kisinziira kibanga wano ng'oli Uganda ng'oli aliraanye luddawe ne Walikoni saidi ze Gulu kati tosobola kunga nti Omunayuganda ali eggulu titeyawulira ku mmundu kati neeri bwe kiri mulimu ekitundu ky'obeeramu ng'emundu esula eseka paka budde kukya kati emundu bw'eba evuga muwulyanga abantu abali emmanju abasamba omupiira kiri nnomo ebeera evugira ddala nga tekiri nnomo era gwe yaakagendayo otya naye nga bba baliyo bakimanyiira ate jjukira babeera bamanyi n'ekiriwo kuba bo bawulira Oluwalabu bateekako zi rediyo amativi amawulire baba bagalaba nga bo bamanyi ekigenda mu maaso naye nga ggwe oliawo oli sitaaka owulira mundu evuga tomanyi ogenda okulaba basibye obugugu oba bagenzeeko ku gundi eddako oba asobola okuva nga boga nti nvudde e Uganda ne ŋŋendako e Kenya. Mwe abalekaawo? Ne mugenda akutwala. Olwo yatiddemu? Yatidde oba ye ayinza okugamba nze ngenzeeko ku vacation n'akusindika oba ewa basisita be abo baba tebasobodde. Naye ng'olunsi atidde embeera era bw'oba ogenda otegeera Oluwalabu otandika obbiwulira nga boogera naawe n'osikamu obutonotono n'opiikingamwe n'omanya nti yabadde atidde n'agenda embeera bw'etereera oba oli awo ng'akomyewo. Bangamba mbu Abawarabu ba Iraq mbu buli maka galimu emmundu. Buli maka galimu emmundu. Nze n'ewange by the way nabeeranga ku live zange nga ŋŋamba abaana nti wano emmundu nnyingi nga mmanyi bagamba nze nsiimuula wano emmundu nzirongoosa nga bamanyi nnimba.
kale saakwatanga nti oba njipangulula engisimule naye ng'olumu bosi wange asobola okujja n'asulawo pisito nga 3 mu ntebe n'agenda ne yeebaka zitiisa nga tozira kati nno nze ogisitula singa nkulaga engeri gye nagisitulangamu jjukira waliwo kano akantu ke banyiga mbiraba mu firimu emmundu essasi lifulume kati nagamba nga oba nnyinza okukwata ewantu essasi ne lifulumayo kati nga njikola wenti nga wositula n'essimu kati nentwala mu kisenge kyera ng'aseka kamuyita nga njimuwa bwenti nga nvaawo ate nga saagala kano akamwa akayitamu essasi katunule gyendi ate nga ogikute bukwasi anti kati nkwata bwenti katunule eri oba eno otatenkanya kati neŋŋenda bwenti saagala katunule eno bwe lifulumamu ndeka so experience yokusooka okukwata ku mundu asooka gikwatira mu nyumba ya Muwarabu mu nyumba y'Omuwarabu kati bodyguard wa bosi wange kati bosi wange eyiraaka yali akola majje kayina ba bodyguard naye nga bodyguard we abeerawo nnyo ewaka atuuka mu bisenge ebiki bwe baba bagala kanika esi ma TV mazzi gayonoonese bwe basindika jjukira abakazi beekweka mu bisenge baba tebaagala abana abasajja abazza okukola ewaka bakole ki babalabe n'okwogera ennyo nabo tebakyagala bo nga bo kati ng'oyo bodyguard bwe basindika kati yagenda n'agyerabira mu kiyigo kati akyali era kya bosi wange naye nga bosi wange taliiwo yaturavelinga ennyumba njirimu omu kati agyerabira mu kiyigo bw'agyerabira omulundi ogwasookera ddala ogiraba episto n'agenda nga sirina nnamba yolwo nali sinnagifuna nyina ya bosi wange kati omutima guŋŋamba genda olongoose ku kiyigo bosi wo tomanyi asobola okuddira awo ate jjukira baali bamaze okulongoosa esi biki wakyafuwadde Alani ngenda nga pisto eri bweti waliwo akantu nga kano nga bagiwumuzza waggulu nga kadirisa nga we yagiwumuzza n'agireka Alani natya Alani nakankana neŋŋamba nfudde neŋŋamba eno si mundu neetegereza bwenti nga ndaba mundu yennyini si kitooyi wabula ki mundu neŋŋamba kati nkole ntya nongoosewo njijjewo ngikwateko Alani natya nenkubira bosi wange nasooka nenkuba ekifaananyi nenkimusindikira kati nemmala nemmugamba kuba n'oyo twalinga tumuyita baba naye nga bamuyita Amiri kati neŋŋamba baba Amiri akoze ki alesseewo kino ekintu tomanyi Abawalabu baagala nnyo omuntu ng'oli fala nga tomulaze bugezi kati nze saamulaga nti emmundu ngimanyi nnyo oba kiki nemugamba agirabidde naŋŋamba okay era yansindikira okay kati n'amukubira kati ndowooza bwe yamukubira nanga mpa ennamba ya maidiwo n'ankubira naŋŋamba tofaayo ngenda kujja nginone era nali ndi awo nga kati atuuka wabweru ku geeti nga ŋŋamba ngimutwalire namugamba sijja gireeta namugamba sijja kati omanyi mu Luwarabu bw'ogaana ekintu ogamba la namugamba baba la n'atunya nemugamba la n'ava mu mmotoka n'agenda paka mu kisenge straight n'agyegirayo n'agenda ng'aseka era nga musanyufu nga gaho ono Kataala Abawarabu baagala nnyo abawala bakataala ng'oli Kataala ne w'oba oli mugezi Alani w'oba oyagala okubeerako obulungi mu kiyumba ky'Omuwarabu owulira emirembe olina okubeera fala asembayo wefule fala ogenda kumalako atakirabangako kati nze nali nategeera Omuwarabu nga nze mbeera fala mulaga buli kimu ndaba kipya mu maaso ge era seegeziwaza lwa nsonga Alani bali abantu buli w'omulaga nti oli mugezi atandika okwekengera ng'era omuntu yenna kibanga naye bw'ova wano n'ofuna awusigalo ng'omugje wano Kampala City ne gojja eri ekyannamukaaka tebafaanagana era ow'ekyannamukaaka ne bw'olekaawo ssente ogamba njazisanga naye ow'e Kampala otuuka mu kubonodde noga yonyinza n'okusanga ng'azitutte n'agenda kati n'eri bwe kiri bali abantu tetwawukana nnyo nabo ndowooza twawukana kkala naye mu mbeera za bulijjo twagala okufaanagana mu nneeyisa ne mu bikolwa bani abasinga okuyisa abantu obubi Abawalabu ate Abawalabu abaliroko manyi balimu ebika lwakuba kati ffe bw'oba ogenze mu Bawalabu olwawo kitegeera mulimu Abawalabu abagwira ng'oli mugwira nga yavanga Tokiya najja Iraaka naye nga si mu Iraaka oba Pakistan ne mubaamu Omuwalabu nga mu Iraaka ddala kati oyo mu Iraaka ddala eyasangibwawo oyo mulabe mutye omuloko mwennyini alla abo bazibu kati ate mulimu ne bana Abawalabu nga yatambulako yasomako
ne bw'aba tasomyeko oluzungu owulira alwogeramu obugambo obutonotono agendako mu Amerika ajjako mu Afrika n'atambulamu kati ate oyo naye abeera kalekaleka aba mulungi kuba aba atambuddeko n'akola ki n'alaba kati lwaki gamba bwe ntyo Alani experience gye nafuna e Saudi ne Iraq natuuka ne mbaawula nze ng'omuntu nti bwe nali e Iraq natambulanga nga buli muntu akutunuulira ng'ogenze ne babbosi bo mu mall oba bazze waka oba mu moolo ne bakutunuulira omuwalabu w'e Iraq ayagala weebikke wenna nga bw'olaba wano be tuyita batabuliiki be beebikka n'amaaso ayagala weebikke naawe nga tolabika kano ako era abasinga bakadaama bakabasiba kati abaana ewaka baba bakwenyinyala gw'omuddugavu e Saudi kati gyendi nti oyinza n'okutuula n'omwana we mu mmotoka ow'e Saudi nga tayagala tuula naawe olw'okuba kadaama mwali nga tayagala tuula naawe kubanga kadaama mwoli era e Saudi bakusosola si bonna naye abamu nti ojja kusanga ng'ekikopo ekikyo bakyawudde essowaani eyiyo bagikwawulidde era nga togenda tuula nabo ku lujjuliro e Saudi ng'ojja kuliira mu kiyungu kyo oba mu luumu yo kale ate kye nalaba e Iraq kyekiri kye nkugambye nti abatambuddeko banjawulo nti Iraq jjukira waliyo entalo ne wabeerayo bannyinaffe abaasookayo abalenzi waliyo n'abazungu abajja okutaasa entalo eyo embeera nti ne batuuka ne bamanya nti omuddugavu muki muntu ngaffe era e Iraq tosobola ttambula n'osanga mbu oli muddugavu oli akutaddeko ebirowoozo e Iraq tebakuteekako birowoozo kubanga baalabako dda kati bano ab'e Saudi tebalaba bano abagenda e Mecca abagenda wa babalaba naye tekiri komodi gwekimanyi nti nno ate nno munnayo ebintu byewuunyisa okimanyi waliwo omuntu ali e Saudi nga tagendangako Makka oba Mecca nga musiraamu nga tagendangayo nga tatuukangayo era ng'asaba bbaawe nti njagala kuntwala kuba nze we nali nkolera boosi wange yalina muwala we nga mufumbo n'ayogera n'agamba tagendangayo era ng'aligamba bbaawe omwaka ogujja njagala okole ki ontwale kituufu nga mwebali Alani kiringa okubeera ng'okimanyi nti nno Alani obeera wano e Kampala nze ndi mukatuliki naye okimanyi sigenda nga konna mugongo naye kati omuntu ali e Kenya amanyi Uganda yonna tewali atamanyi Namugongo naye kati nze gambye ndi mukatuliki naye simanyi Namugongo era sigendangayo kati ndowooza okitegedde nti waliyo n'ali eri wa Saudi nga tagendangako Makka naye kankubuuze kuba kakati naye jasi Uganda n'abaana banoonyeza ssente sirika kati gwe bw'ogamba Iraq siraba nko naye embase ya Iraq wano Uganda tewali embase tewali embase kati gwe okugenda Iraq one kuba neya Syria sigiraba nko oli omwana gye yakoledde ebizibu bye era kyova olaba embeera eyo yonna okutuukawo teri embase osanga singa waliyo embase yandidduseko embase tutandikire kale kuggwe tuke tugende ku oli omwana kuba toli wekka wano ogenda kweyogera bangi abaana bangi abali e Iraq abawala teri embase abalenzi bagendedde mu bya ebyo simanyi mukyaka simanyi nabalabanga simanyi abagendedde mu biki ebyo no gavumenti eyinza okuba ebimanyiko naye kati teri embase Iraq mwenga abaana abawangayo ne bugurupu mwe mwalingamu kati ng'omwana bw'afuna ekizibu what do you guys do muloopawa tewali kati wagendayo ng'ogenze ng'osibye mutima Alani olaba wabula yemboozi enkuba ku mutima Alani olaba omuntu namba esinga baku buno obuwala obutoototo kati nze ngenda kwekubira nnyo ku sayidi y'abasingo mother kubanga omuntu wozaala omwana asooka n'owokubiri oba okuze abo bengenda okwesigamako ennyo Alani omuntu w'oviira wano n'ogamba ngenze ku kyeyo oba otuuse ku kisenge ekisembayo nga buli kimu mu bulamu olaba okigezezzaako kikoze eki kiganye nti Alani otuuka okulinnya ennyonyi ne bagamba e Iraq waliwo omwana eyafudde omulambo baguzza Alani ng'okiwulidde era ng'okimanyi n'osigala ng'ogamba nze nnyina okukola ki okugenda kitegeeza wano w'oba oli buli kimu kiba kiganye n'ogamba kaŋŋende mu kyo ki
ebyo simanyi teri embase oba tokyabirowooza Alani kuli kwesaddaaka okugenda mu Buwarabu oba mu nsi z'Abawarabu okuba ekyeyo lubanga lutalo nga mutima okiwulira nti nnyinza oddusimatuka oba obutakola ki obutasimatuka. Alani abantu betuwangaala nabo bategeera bitono ebitusoomooza mu bulamu ate tulina ne byetukweka nti Alani ogenda beera wano ng'oli mukwano gwange nga nnyina embeera ensoomooza nga nze nkugambako biri ku ngulu naye nga nze mu mutima okusinziira gye nvudde wange yenna nzize ngatta obulamu ngatta obuwaya bigaanye ne ŋŋamba kati ekijja kijje kaŋŋende ku kyeyonkole kati ebyo ebya embase eyo essaawa mba sikyayagala bimanya nze kiri nti baŋŋambye ŋŋenda mba ŋŋenda so katugero bagamba nti Iraaka nga yaliwo era wagamba ngenda embase tewabuuza saabuuza era agenti ye yantwala kubanga nze era embase teyaliyo namubuuza naŋŋamba tewali naye naŋŋamba bagaba kasente akalungi wandigenze Alani nze nagenda nga nkimanyi embase teriiyo naye nga nze ŋŋendedde ku kino Mukama nyamba ngenze kukolerera abaana bange gwoba onkulembera okumanya ffe bakadaama tuyina omutima osooka n'oyimira n'ogamba bwe mbeera e Uganda sifa sisobola kubanga nsale kuba nti ebyo ebirowoozo bye bitandika okujjira nga nsale kuba emmotoka n'enkuba kitegeeza Katonda yakuuma ng'oyingira kati ate jjukira Iraaka ogenda bagambye jjukira abo ba agenti nabo baba bakola ssente ajjako connectinga gamba Iraaka ogenda funa $3 $350 $4 mulimu ne bagamba $5 n'otuuka eringa ofuna 250 teri embase gy'ogenda kuddukira oli mupya tobitegeera nga lazima oyina okubeerayo okole kweze ssente entono ku $250 okategedde contract muzisayiningirawo contract ku ofiisi kati bano ba agenti beeno jjukira teri agenti weeno ayina woofiisi ye aba tayina naye ng'eri ayinayo banne bakolagana nabo abalina bu ofiisi kati gye mutuukira era gy'osayiningira contract teri mwana ava wano nga tamanyi nti agenda Iraaka oba abamu babagamba ogenda Saudi ne visa n'efuluma nga ya Iraaka ne bagamba agenda eyo kati abamu abeera amanyi Alani ti agenda Iraaka kati nga nze nali mmanyi kati mulimu n'abaana abamu ye ng'agamba agenti nze njagala genda kukola nze yonna kuba agenti agenda n'agamba nyina Iraaka nyina Dubai nyina Qatar kati n'akugamba oba oyagala nkutwala e Dubai pa $3,000,000 oba oyagala nkutwala e Iraaka mpaayo akakadde kamu bw'oba oyagala nkutwala e Saudi mpaayo $60,000 kati nakubulira ne ssente z'oba ogenda okukola ki okufuna oba akulimbye ejjukira gwoba tokola ki tomanyi kati gwe wennyini ogenda n'ogamba $3,000,000 Alani omanyi okubeera wano okunoonya $3,000,000 nga toziraba n'ogamba kale antwale e Iraaka ani aba receiving Iraaka era babeerawo bw'ogenda n'otuuka e Iraaka nze Alani bwe nagenda e Iraaka namanya okufa kutuuse nze sijja kulimba kubanga bwe twatuuka ku airport y'e Iraaka nalaba abasajja Abawarabu abawanvu nga balina ennyindo zaasongola nga ziri zaabwe bokka nga mulimu abanene nga bawagguufu Alani bino byenkugamba ge mazima ku ka airport ke twatuukirako ne batuggyako passport zaffe kyesaalaba Saudi ne batuggyako passport ku airport bayina akaluumu gye baaziyingiza ne tubeerawo nga tutulina airport olaba obuwambe we butandikiraawo nga toyina airport tomanyi kiddako ne tutuulaawo ng'ate abasirikale abo abakola ku airport be balina okubuulira ekikola ki ekiddako bamanyi oluzungu ng'abamu balumanya abamu tebalumanya ate n'alumanya amanyimu katini bwe kati ayinza okugamba kamu jangu olugoberera era bwe twatukawo ne batuggyako passport ne batukwata ne batuyingiza mu luumu kiruumu kyali awo nga kikyafu bennyini abakolawo ku airport ekiruumu kyali kiwanvu nga kikyafu naye nga kirimu esi nga tuyingira nga tutuula nga mulimu n'ebitooyi bino ebikadde ebikyafu nga tutuula nga tubeera omwo ssaawa ng'emu ssaawa nga 2 tuba tuli awo nga bajja kati nga bakwata passport yo nga bakusoma erinnya nga bwe batunula ne ku kifaananyi kiri mu passport kati nga bagamba yeggwe nga bagamba fuluma kati ng'ofuluma nga basoma n'omulala kati olwo
ku airport we mutuukira woofiisi ziba za njawulo waliwo abagenda Iraq mu kitundu ekirala nga naawe ogenda mu kitundu kirala kati bali ba agenti beeri olwo baba banonya abaana baabwe nga 6 bo be bamanyi ti ntwala gundi n'egundi n'egundi kati nga mutuuka wali nga basoma yo polisi y'okukisayi tebabuuza mulagawa eba emanyi erabika eba emanyi ate ne bakadaama tebabula muyinza kujja nga 6 mwenna mukutte biraputopu bag olowooza kadaama abula negwe Alan tomanyi nnaku obutambaala ku mutwe oli bibyo wali nnyo ennyonyi tebakuwa yadde akanyonyi akalimu emmere enjala yakkalakasedda tobula ennyonyi abakadaama gye babayisa tebabawa yadde nze saagiraba temwali mukyakulya nze nagirinnya paaka lwe natuuka eiraaka nennumira ku kisaawe ky'eiraaka paka we natuuka ku woofiisi nga tetulidde ku mmere ennaku ennungi ezi 2 kitegeeza bwe tolinyanko nnyonyi gye bagamba chicken beef eyo nagirinnyako nga nkomawo ng'olwo omuwala bwansikiriza amanyi ngenda kuddayo nga yangulidde tiketi nga kuliko otumeremere kati luli akanyonyi ke nalinnya oba kaali Saudi Arabia oba kaali kakya sinza kujjukira akanyonyi ke nalinnya nga ngenda eyira yesi tulese ebekuba nga olaba nnyonyi gy'olinnye Alan olesa abaana bo gy'olaga tomanyiiyo Alan oba okyalaba ennyonyi gy'olinnye tosobola Alan mmwe abalaba ennyonyi yemmwe ngenzeeko UK wiiki ng'emu nkomawo gw'olaba ennyonyi nze Alan sirina kifaananyi kya mu nnyonyi nakalinya ennyonyi nnya sirina kifaananyi kya mu nnyonyi bw'oba okoma olowooza bwanabwo obusente bwange naabusanga kati onoofuna ddi obudde nze neewunya n'abaana abeekubya serefi ng'agenda ku kyeyo sirina kifaananyi kya nnyonyi era nze abaana bange banga mama walinnya ennyonyi tulage ku nnyonyi ntonola ngaazi otyo abasajja abawanvu abagulumivu abasajja bawanvu nga batiisa ebiseeka ye baseke ki namunaye batusomaawo nga tufuluma nga passport zaffe teyazituwa ng'era akuŋŋaanya passport omu 2 3 twali 6 ng'azikwata 6 ng'aziwa omusajja gwe twali tetumanyi olwo yazze otunona kati ng'atugamba mujje kati ng'ateekamu oluwalabu yella ataali kati jjukira nze nali nkozeeko Saudi ng'obwo mbuwulira nga batutikka wasooka Saudi okudde Iraq nasooka Saudi kati nga tugenda nga tutwala mu parking nga tutambuza nno ekisaawa ovanga kuno oba n'alaga wa Alan oyina emigugu omuwala bw'ayanguwa atambula nnyo wakoyedde enjala ekuluma n'alyoka atutambuza n'atwetoolooza ekisaawe n'atutuusa eyo gye yatutuusa kangiyite parking mu parking ng'atutikka ng'atikka era emiki nga passport zaffe yakola ki nga tugenda ng'era bw'asanga abasirikale ku kkubo ng'ayogera nabo kitegeeza ndooza baamubuuzanga abo batwalawo ebikindooza ng'ababuulira nga tuyitawo ng'atutuusa ku woofiisi ffe gye tuyita woofiisi naye teba woofiisi eri teba woofiisi kale mu kiyumba mu geyeena nga basooka batukwata batuteeka mu kiyumba tusangamu buli ggwanga guba guyumba nga gunene nga nkoko nga mulimu obufaliso bwammwe n'akabulangiti tebusiiwa bakuwa bipya ebipya naye abala ndindeka nze mboozi gye nnyumya ya nnaku walayi ya nnaku naye ebipya nga ani abikuwa balina obufaliso bwabwe bubanga buyinkyemu butinitini bwe buti nga bulaba buno obufaliso bw'omu butebe bwe butyo nga kawanvu bwe bakuwa nga bakuwa n'ekyokwebikka ebinaabiro bibeeramu ebyokulya baatuwa era bagenda ne babireeta nno ne tubeeraawo kati nze nga mmanyi mbundi awo nniize boosi wange agenda kunkima tutuula ngenda okulaba ku makya batukeera batutwala ku musaayi batukomyawo kati ate batuvuga batugjamu ekyo ekiyumba batutwala mu woofiisi batuggyako omusaayi kati gwe basanganga mufu kati awo simanyi bwe bakola ne gwe basanga n'olubuto awo wonna baba bakambwe awo wonna baba bakambwe nnyo wangi era batutwala ne batuggyako omusaayi bwe bamala otuggyako omusaayi bwe twava bwe tuti ku musaayi ne batutwala olwo gye woofiisi eya ddala kati eyo woofiisi nga mwenna mubeeraawo kuva ku makya mulinze bakirayanti olwo tuba ku mirengo babatunanga nte nga tubeeraawo nga mutuula muyina akalumu mwe babateeka
mulimu akaluumu ke babawa nga luumu bweti nga mutuulaawo kati kirayanti bwajja nga mwenna babaleeta nga kirayanti atunula bwe kiri nga bakubuuza oyina emyaka emeka oyina abaana bameka byonna n'omulala bw'ati nga weeyogerako bwotyo nga kirayanti atunula kati oba azze n'omwana wo bakaana kato ke kagamba oyo nga bagamba abali muveewo nga gw'osigala nga batandika okukubuulira ono gw'ogenda okukolera ayagala abcd ng'okkiriza sente nga bazikute wali eri mu kiyumba gye musookera bali kati be musanze ababavunaanyizibwako bakugambirawo oba bwavudde Uganda nga bagambye $300 ffe tugenda kuwa 250 bo bagambirawo era ogenda otuuka wali ku ofiisi nga tobuuza ssente bakabookya ne bakabatema ne kiggwa era bagamba tugenda kuwa ssente bwe sinookayana nedde ye ng'okayana ki byokka byolaba ne gwe bakomezaawo nga baamukubye emiggo gye byamulemi oyinza ofukuma ng'omwana bamukomezaawo ekiyumba kiganye nga bamukubye aba woofiisi bennyini si na boosi we wabula aba woofiisi bakukuba kati osanze munna atonnya musaayi baamukubye bw'oyo tumugabye ebiyumba 3 bimulemye kati gwe ng'ogamba sigenda genda oyina kukkiriza embooko bazibakubirawo ku ofiisi embooko zennyini ate si mbooko zino ezeewammwe ez'omanyi ze bamenya ku miti babeera n'obuntuntu obulinga waya ebiringa ebikuufulu by'eggaali ne bakukuba ebyaddala bakuba nze tebankubako banze nali mmanyi naye nga nakirabako abaana be baakuba mulimu ne be nagenda nabo mu biyumba nagamba nazeeyo ku ofiisi naye bankubye kati ndi wano ninze oba banzize ewalala weebityo kitegeeza jasi omwana omunafu ng'ewo mwe mbadde bagagga tolinnya buwalabu naye nekyennalaba ebuwalabu munayo okukola mu bawalabu ala ne simaanyi ow'amaanyi asobola okulemererwa guba mutima bugumiikiriza kukkakkana osobola okukola n'omalako mu bunafu kati contract otegeera otya nti eweddeko njagala kgenda waka era naakutamu bulungi eyo yo contract ogimanya kubanga bw'oba omanyi ngenze kukolera myaka 2 ekituufu giba 2 akuta mu bulungi kati awo ewalinawo firimu mulimu akuta nga oluusi naye yakoowa mulimu abatayagala kukuta kati ate omuwalabu taliiko nti yankoowa taliiko nti anjagala gw'oyina okuyiiya engeri gy'ofuluma ekiyumba ng'oli seefu ekyo kivunaanyizibwa ku ggwe nga kadaama oyina okukozesa obwongo bungi nnyo okufulumawo ng'oli seefu oba akwagala oba badde takwagala oyo gwe bayita omuwalabu nga ne kontulakiti ye eweddeko olwo otandika omukwata obulungi okumwegayirira era akyuka kasita amanyi obulayo emyezi 6 kwena ogende atandika n'okukubuuza ogenda onookomawo ogenda kweyongera okukola awo oba olina omugaba naye wano siyinza butadda awo ewakweyimirira kati awo abaana we basuulira obubonero awo nti omuwalabu ate ye yennyini ayinza obutakwebuuliza nga boosi wo n'agamba akaana ke oba ne mugenda okukyala mu mikwano gye n'agamba mikwano gye ne bakubuuza bogenda osangayo ne bajja ne bakubuuza abawalabu eyo gye muba mulaza ajja mpola how are you n'akubuuza oli bulungi bakuyisa bulungi kati ogenda onookomawo bwe bityo kati jjukira boosi wo wamugamba ngenda kudda bali obagamba sijja kudda boosi wange alina empisa embi takayana naawe gaakutereka ye wakwatira amanyiiwo kati oba olina muga boss you're good me want to hear very much Alan nze nawaana omuwalabu nempulira nga nkooye okuwaana nga kyoyagala kiri kimu nva ntya wano nze natandika nga owaana omuwalabu bw'ayingira ekisenge n'afuluma ne mugaba naye wabula oyina ffiga bannaye madaamu sirabangako mukazi mulungi nga ggwe bannaye madaamu onyumye akaviiri ne kamugwa ku lugoye nenjija ne nkamulondako gwe nenzija ne mubuuza madaamu oyagala fruits kufumbireyo akacyayi ye bannange oyagala ki nze wabula bwe nadde Uganda simanyi singa kuba nze nateekawo sitooli ne mugamba abaana bange bwe nali nabalekera yaŋŋambye mbakole ki ate maama wange yalwala abeera mu ddwaliro kati ne ntandika okugamba nze wabula singa nsobola okufuna omukozi n'atuukako n'ekiseera n'aŋŋamba ampenga ssente zisasula omukozi e Uganda
ne mugambe waffe waliyo amateeka bw'okwasa omuntu omwana mugenda ne muwandiika ewa chairman kati bw'oba omumuggyako era gw'osayininga kati nnyina okulinnya ennyonyi ngende mumuggyeko ate mukwasa omuntu omuki omulala mmale nkomewo awo we namugattira naye nga buli kanaku nkaaba nze Alani nakaabanga mami nkulekawo ne gakulukuta mami ngenda kulekawo nze ngenda kumisinga nenkaaba kati awo oluzungu olumenyaamenya otya madamu mpoza abakazi mbayita mutya mama madamu kale abeeyira akabbo era bamanyimu bo kazungu tebalinga abesawudi be bayita mama naye lyeyira akanze namwitanga madamu me don't know how to live I want you ng'okaaba ng'obeera wo n'onakuwala emmere n'ekulema n'akubuuza nga tolidda nti ngenda kulekawo nagamba ojja kudda tofaayo nze wotuuka okudda nkubira nkufunira etiketi naye nga wakoowadda Alani osala magezi kufuluma amaziga okaabaga nnaku gy'oyiseemu Alani yalowooza okaabaga mwagala kati omuntu agamba nti abeera mu kiyumba ky'omuwalabu nga takaabangako oyo mutye era nze sisobola beera naye mu nnyumba mba mutya nze omuntu agamba yakoze buwalabu n'akomawo nga takaabangako okantebera mba mutya osobola obeera mu kiyumba ky'omuwalabu emyaka 2 n'otakaaba ng'oli gumite kuki otuuka n'olaba essowaani mu kiyungu z'otalabangako bungi n'otulika nga tebakuvumye tebakukubye n'okaaba obeera otya mu kiyumba nze mba nkutya mba nkuyita mu tujju era nze n'obeera kyali wange nongamba jase namala emyaka 2 saakaabako twawule mu bulungi oyo aba mutemu kuki olenga ekiyumba kye bakwadde okusiimuula fulo 3 temuli lifuti otambuza bigere oyambuka okkirira amagulu gazimbi gasanyalala tegakyawulira oba kwegali oba tegaliiko mbutokaaba isha Alani oli takulimba nze nakaabanga buli kanaku nenyiza nenkaaba nengenda nentula mu kasonda katoyibwe nti nga ngenze kukaaba owaaye nga tokaaba newejjusa ekyakuleeta wotagenda linnya taxi kati maama wali Uganda akukubira akubuuza nga tosindika ssente Alani ssente gy'okola ng'oli ku kyeyo gw'ogikola gw'omenyeka naye si gwagitegeerera ali e Uganda yagitegeerera akantu ako kategeera Alani ssente gy'okoze mu bulumi ku kyeyo omuwalabu akedde agikuwadde ate mulimu n'omuwalabu nga tagenda gikukwasa mu ngalo nti ogirabeko nti yiino wabula ng'agenda kugamba empa ndagamuntu amannya gengenda okozesa osindika ssente n'okoma kuwulira nti ssente nzisindise n'akulaga akapapula ka bbanka kogenda osindikira abeewammwe nga ssente ezo tozikutteeko zigenze ku akaunti yo zigenze kati olwo nsindikira Alani bwe okitegedde kati ate mpozi nga bikyuse kati nze kyemanyi tosobola bbeera eri gundi Saudi oba yira akanogamba nteeka ssente zange direct ku akawunti bwe zitabeerako jjukira ebiseera ebisinga layini bazitemako nga togenda kufuna message mbu ssente kweziri kati nga togenda kumanya abamufu abagenda mu bwakadaama ebitabo bitinitini obwongo obwo obugenda obbeerako tobitegeera obadde ne Uganda nga ne banka togirina oteekeyo ki mu banka oteekeyo ki ofuna ssente zakulya abantu abasinga banka bazikuliyetinga ng'agenda ku kyeyo kati Alani n'ogenda nze nali sigirina ate mbalimbe nagikolako olwo olunaku nga ŋŋenda ne ssente saaziteekayo kuba nagamba bwe nasanga banka yasenguka mba nfudde fazaali kansange maama wange muteme ndekanze jasi bino nga tewabinyumiza ogwasooka banka nagigulawo saateekayo yadde olwataano era babuuza nannyini banka olwagigula ndooza yafa kabenji tebalabangako yadde ekikumi ndeka wagamba bino ebya Uganda nsange nga banka esenguse bagikyusa erinnya tolaba eno yakaba lwaki teziriiko lwaki eri empute ndeka ate banka ya wano dda negatwalanga ne tugamba abalinayo accounts wano ne bakugamba n'okugamba nti waliwo omuntu abadde ajjeyo ssente kirabika oyina gwe washeyalinga naye akawunti
nze saateekayo ssente kati nga zitukira wa muntu kati nga nze ozisindikira omuntu kati abamu abakozesa banka abaziteekayo kati asindikira Alani n'amugamba Alani nsindisa emitwalo 9 nti ye 10 giwe maama wange 5 giwe omwana zino kola bwoti nti wafikkawo mmeka nti 6 genda ozinteere mu banka bw'omala oziteekayo onsindikira akapapula kaki ka banka akalaga nti osevinzeeyo ki nempewo empisa sente kati ntegedde wamma waliwo Kadaama balinga ba mirundi 3 eyasooka yankubira naŋŋamba Alani mbadde nkusaba bambi njagala kuweerezanga ssente zange onzigulirewo akawunti ozinterengayo oba si kyekyo Alani Cruz gwe nkwesiga nzikuwe zikozese bwe ndidde olizimpa ne mugamba naŋŋamba kale nzigulire ne mugamba tolina baganda bunaŋŋamba mbayina naye nnyamba onzigulirewa ne mugamba lwaki togamba babboosi bo ne baziteeka direct ku akawunti omulala yankubira naŋŋamba gamba Kalo Nantongo nze mulaba bulabi simumanyi njagala muwanga ssente zange azinterekere omulala naŋŋamba ŋŋambira Spice Diana njagala muwa ssente zange azinterekere bambi Alani babeera okwo nga bakaaba bambi kati mbadde simanyi olw'ensonga Alani omwana abamu bagenda ne banka tagirina nga teyagiguddewo nno kimugwako bugwi ne bamugamba enkya ogenda nga banka akawunti abadde takola tagigulangawo tagirina bebo akugamba nti nziguliraawo kitegeeza aba yaleka takoze eki taguddeewo kati n'atuuka nga talina muntu gwaweereza ssente ze naye ku kyeyo gyali mama buli kaseera azaagala beewola ani bamama b'omu kiyumba maama nedda abawalabu bagagga nnyo siya abaloko Alani ntali muwalabu yeewola jaasi abaana bajja tugamba mu comment section batugambe nyumiza omuwalabu asobola okwewolako n'omwana weewaka nti bakola online shopping buli kaseera n'agamba tonnasindika ssente impola ng'akimanyi ozirina tonnazisindika bweŋŋaana nanti kati mulimu osobola okugaana n'akuleka mulimu agaana n'akuleka naye n'agenda okuteekako embeera oba n'abaana ne bamanya nti ssente ozirina kati Kadaama waaba oterekawa obeera ne ka laputopu baagako wano wooteeka piro yo weweebaka nga nako kali awo era woogendera mu kinaabiro ke bagenda okujja basumulula ate basumulula ensumulula mmeka kyova olaba ojja kulya Kadaama gamba mbu nze ssente yange njeesiba mu kiwato simanyi natunga ekipale nentungiramu ssente zange ngenda nakyo mu kinaabiro nfuluma nakyo Alani tomanyi nnaku eri ku kyeyo ssente zennyini ze bakusasudde ne zikwegezaamu okukwettira bazibbamu ne bakozi banno b'okola nabo nasobola ekiyumba nze bireke baaba nange ndi ku maggwa naye siddayo Alani kenawona ekiyumba ky'omuwarabu kati jaasi kale njagala otule mu ngatto zona omuwala owe Syria eyasse boosi we Kadaama yagambye mu bigambo bye kansooke tulabeko vidiyo kubanga byandinyumye nga tulaba nga bw'oba nga tewalabye nga nkuddiramu buddizi wano kubanga baaba kyemuyitamu kikambwe bukambwe ono Vicky ayabadde alagengeri gye yamukubamu very sick, totally sick. She told me, Vicky, don't touch this thing and don't pick anything in Barat because you've already poisoned. I don't know what I'm going to tell you people. I'm sorry. انت وياها بمفردكم بالمنزل ام في حدا معكم؟ October last year. Yeah, at night we stay with her only. What is your motivation that make you kill Madame Huda? Because she told me that, Vicky, don't pick anything in Barat, you have already poisoned. She was sitting there. That is where I'm sitting. اسألنا اياها كيف دخلت عليها وقتلتها؟ That night,
By the time I did this, we remained only two because the son was staying here at around midnight. Coming to midnight, he went back. And by the time when Mama told me that you have already poisoned, I think that we are going to die together because you have already poisoned me. And I told her that you take me back to the office. You don't want to take me back. What is going on? My heart is telling me to go back. So by the time he told me, I said, okay, you poisoned me. I'm crying that I'm suffered malaria. Kume, not malaria. You have already poisoned me. Today we are going to finish. So at around 3 at night, I went and picked this thing to the kitchen. And I did this thing. After that, I went and swallowed medicine. I picked marame, I pour a fuel. I want to kill myself here. I waited for die. Murphy die. Okay, tugenda kusembyayo kapaati kamu then tugire emboozi, you know. No. I'm telling the truth. I don't want to lie. Okay. If I die when I'm telling you the truth that I'm the one who killed her because she told me that I'm already poisoned. And we have started a misunderstanding on November because I asked her that I need my money to send in Uganda. She has refused. She told me that you wait for 4 months, then after 4 months I'll give you the money if you're working well. So misunderstandings start like that. She start mistreating me, not giving me food. And I have also stick, it is there in her mom. She used to beat me. And I told the daughter of Mama Yuda that your mother cannot give me the food. She used to pack me food 3 days, 2 days. رح تمثلي الآن الجريمة رح تنفذيها بهالمكان هذا. I know I did that. And I apologize to all of Syria to forgive me. Because what I did not even need. I don't know what come over me. Yes. Obirabye. Twambale engatto nga Kadaama nga bwannyonnyodde bamusitaavinze talya, abanjiza akasente ke emyezi bamugambye amwemu emyezi 4. Omuwala mu videos endala bagamba yali abanja emyezi 8, asindika ewaka. Endabika yokka gy'omulabamu olabanga ekifaananyi kye bw'okizza e Kampala kati golooza omuwala bw'ati ava mu maka gafaanana gatya. Abawalabu bano bategeera gye muva, mubalagako ku bifaananyi by'abeewammwe. Like yambala engatto ombuulye bulumi kyo Kadaama bw'atuukamu. Cause eno story katugirabye naye osanga waliwo n'atuula awo ng'alina kyayagala ow'omuwalabu. Kati Alan, kino kye ŋŋenda ogamba ba Kadaama oba omuntu ali e Uganda ng'olina omuntu wo ku kyeyo. Abantu bano abasigala e Uganda nabo bakola kinene nnyo okusindikiriza abaana bano okukola ebintu ng'ebyo. Mbuuza lwaki. Alan osobola okutuuka mu kiyumba ky'omuwalabu ng'okola olinga kalogoyi, ng'omuwalabu takuwa mmere nga bw'owulidde omuwala oyo bw'agamba tebamuwa mmere. Naye nga n'omuntu ali e Uganda akugamba njagala ssente ate nga namukambwe, ng'omwana alinga eyagenda okukolerera famire. Maama we n'amuteekako embeera ne bamugamba abaana tebasoma batudde waka, omwana abanja emyezi 8 tasasulwa. Alan tomanyi, simanyi bwe nsobola kunnyonnyola bulumi buno naye bo ba Kadaama bajja kitegeera abaliyo kuba abali e Uganda kiyinza obbazibuwalira. Alan okola emirimu gy'omuwalabu n'ova ku makya ng'okola ng'omwana tawummula ne buziba tebamuwadde mmere. Omwana n'atuuka okukekenuka. Abo abaana babeera mu biyumba by'abawalabu n'obasanga nga gino emimwa gyayubuka sikiini zaggwako, gikaze ne giyubuka ne giggwawo ng'omwana teyeesiiga bizigo, ng'omubiri yennyini gumusiiwa akwata mu Clorox.
akwata mu bikemiko ebyo bye Clorox bakozesa yakola kiyono bayiba mupuulu. Clorox bibanga boolaba kati Uganda kankugereze nga ku jiiki naye ate biri bikambwe nnyo bikemiko biba bikambwe babyozesa amasowaani babisiimuuza mu ttooyi bituuka ne bikuyingira alani nga bw'osika omukka obiwulira obisika ne bikuyingira n'otuuka nga zino engalo zo bw'okwata mu mmere okulya ng'oliisa ngalo nga engalo ezo ziwunya biri bi Clorox nabwo butwa nno bwakubiri na omwana n'atuuka ne yeekyawa abamu asula mu luumu nga essi teriimu ne bukya nga teyeebase ku tulo ng'atunula liri ebbugumu tosobola kwebaka oluusi essi yafa yasanga teriimu omuwarabu ne bwamugamba atya kati nkubuulira omuwarabu ow'omutima omubi oyo atuuka okumma omukozi emmere nti nga ne bwatuuka namugamba mama nfa essi temuli ebbugumu linzita kyokka bo tebasobola kubeeramu ezo luumu zitaliimu essi obulamu bwabwe butambulira ku essi n'abanga omwana teyeebaka emisana asiibye akola kati mu kifo ky'okufuna obudde obuwummulamu akubire ku beewaka essimu bamuweeko Comfort. ng'oweewaka bakubuuza ssente ziriwa abaana bo tugenda bakwata tubatwala ewa taata waabwe kubanga n'obuyambi tetukola ki tetubufuna oli gw'ogamba yalwala dde omutima bw'obeera mu Buwarabu omutima guba gwalwala nga gulina ebiwundu alani abo abaana babakozesa mu biyumba gye babeera naati okwogera ebyaddala omusajja w'ewaka ng'amwebakako naye nga tagenda kusobola gamba mama nti bbaawa neebakako yajja gamba gwe bbaawe gwe yamusikiriza akwebakeko kyokka bw'akutegeera musango ate ne bw'omugamba musango kati omwana agenda nagamba bwe baba tebantegedde kankigumire talya asula bubi akola emirimu okuva ku makya ne buziba omuwarabu amugamba ssente tewali gwali ewaka omupiika ssente alani abantu abali e Uganda bapiika ssente alani abantu abali e Uganda bapiika ssente ate tebalumirirwa ne bw'abeera nnyoka akuzaala ne bw'abeera kitaawo abamu bamanyi n'okkolima n'agamba onyimye ssente zo kale bw'oba wamulekera omwana agenda kugamba omwana we yitawo omunono omutwalo oba mutwalira omuntu anasobola omulabirira nze sirina ssente ziweddewo totuwa kwegamba oba wagenda kukolerera famire yonna abaana abamu abali mu biyumba oba batya famire zaabwe okuzinyiiza agenda n'abeerawo maama we n'amugamba gw'ogenda oweerera mutoowo okutuula P7 bulaaza wo talina boodabooda gimugulwire tuyina okwabya olumbe lwa jjajjawo gundi eyafa beetaaga ssente byonna bibyo obiwulira ng'ebyokusaaga gwatalina yaddewo jakatiipu yaddewo ku mitwalo egy'ekyenda gye wagenda okola okyusa obulamu abeewammwe baagalako enkaaga b'obigattagatta abaana abamu abaana bambega abeereeyo ng'abuuza omwana wange asomera gindi n'egindi wali omulabyeko nti omwana wo tasoma bakulimba nakuba essimu maama lwaki omwana wange tasoma maama we n'anyiiga n'amukolimira lwaki ogenda obuuza abantu lwaki bagamba bwe bati ebigambo biki omwana n'abeera eyo nga yawunga yavaako alani abaana babeera mu biyumba nga bavaako kyekiri kyenkugamba nti omuntu wabeera mu kiyumba aba yeesaddaaka nga yeevaako alani otuuka mu kiyumba ky'omuwalabu ne weevaako nga gwe weewulira tokyali muntu ng'otambula oyogera wekka nze alani nali nkola Saudi waliwo lwe natambula nga ntwalayo kasasiro zubala nga njogera nzekka ne mmala ne ŋŋamba ndi mu kwogera nzekka natandika okwogera nga njogera nzekka aga Katonda mugulu we namanyira nti obwongo bwange bugenda kujjako ekikyamu nga njogera nzekka omwana afuluma atwala kasasiro wabweru nga tafuluma abeera mu kiyumba okuva lwe yagenda afuluma atwalayo kasasiro n'alabanga gwe batadde naye nga ne kasasiro omufulumya awo mu geeti munda akoma kwoza lujja wabweru kati gwe n'omutaddeko pressure kuba bw'owulira omuwala ono nga nnyonnyola agamba emyezi 8 tebamuwa ssente alanife abaali bagenzeeko ku kyeyo nga bazadde baffe bali Uganda omuzadde w'e Uganda okumala emyezi 3 ng'oli ku kyeyo nga toyina kyomuwa oyinza owulira ebigambo abaana bo babalangira nnyoko yagenda akola ali eri ssente zakola aziteekawa abaana bo wano e Uganda woogulira omuntu essimu owulirize ku baana bo n'amala n'agitunda bw'aba tagitunze n'akugamba sirina airtime nga gwali ku kyeyo gw'olina okusindika data osobole okwogera n'abaana bo
wane Uganda wobeera nga wagulira omuntu essimu osobola okwogeranga n'abaana bo ku vidiyo koolo naye nga buli womugamba mpa ku baana njogereko nabo akugamba beebase bagenze kuzannya kati siri waka n'omalako omwezi mulamba nga toyogerangako n'abaana bo. Omanyi kyekitegeeza ng'oli muzadde Alani oyina omwana. Omanyi kyekitegeeza ng'omwana we ali eno Uganda. Alani, nze waliwo ekiseera we natuuka ng'omwana wange ali eno nga ndi ku kyeyo nga simufuna kwogera naye ndaba nkolerera mwana wange wendi mbonaabona ssente zenfuna tezimmala nenneekyawa sirya bulungi nsula bubi seebaka tulo kuggwayo. Alani natuuka ekiseera nga mpulira neekyaye ng'ate ndaba ebbanga lyenkoledde ku kyeyo liweddeko ssente zennyina sirina we ntandikira nga nkomyewo. Kati nenneekyawa nempunga mu kuwunga nali nfiiridde Saudi. Omanyi kye nakola? Omuwalabu yampa engoye yali yakazaala omwana we nga tumala wiiki nga tetwozezza. Bwe tutuuka okwoza twoza engoye nnyingi nnyo kuba mulimu abawalabu abamu nga balinga nabo abanaku mu ssente agamba tayagala oyoze buli kaseera oyo noona amazzi. Alani ng'omukazi ampa engoye ze nga nzooza mwalimu abaya ze ez'ebbeeyi engoye z'omwana we nga mbyoza byonna. Kati twayinanga akasero kwe tuteeka ezo engoye kalinga kasero naye nga tukanyookeza ebintu babiyita bohoolu abaana babimanyi. Engoye ezo ne ziwunya akawoowo oteekako amanda n'oteeka eyo wansi naye ng'olina bw'osooka n'okizimba ne kibanga ekiswa oba nga akayumba kati omuliro n'oguteeka eyo. Alani mu kwekyawa oba okungi oba waya zaali zaavaako simanyi na bwe nasiba bintu olugoye olumu ndowooza ne luwanukamu oba kali ka sitokisi ka mwana oba kaki ne kagwa mu muliro. Engoye zonna Alani ne zikwata omuliro. Alani we nali ngirira ezo engoye nagenda okufuluma nga tokyasobola kulaba ng'olabamu kagwa bulaaka n'ekiriro ekituntu mu kabwe kiti. Jjukira ennyumba z'abawalabu buli kimu kikolera ku masannyalaze. Gaasi ali awo wabweru waliwo gaasi nga waliwo ebigundi nga 15 bikkaani biri awo wabweru ssaawa yonna gaasi esobola okubaluka amasannyalaze gasobola okubaluka. Bali mu nnyumba beebase nzikiza omuliro teguzikira. Nasooka ne neefubako ng'omuntu bwe weefuba ozikiza ekintu nagenda okulaba gunsusseeko nempoggana. Boosi wange omusajja n'ajja yassanga omuliro gwaka ne tuzikiza omuliro. Omuliro ne gunjokya nze n'emikono ebigere. Jjukira ebyo ebigoye bisammuka biringa amasanda. Jjukira olwana kuzikiza gwe kyoyokeza mu mutima okimanyi nti kino kyenjokeza kufa. Abaya y'omuwalabu akugamba yagigula kakadde miliyoni 2 oyokyeza abaya nga 7 ekanzu z'omusajja nga 20 engoye z'abaana ne gwe yazadde bakoze shopping yonna zonna oziteetedde omuliro. Omusajja najja ne tuzikiza omuliro. Alani nagenda okuva mu ogwo omuliro okuguzikiza nga guli omukka gunnyingidde nga bwenkolola gwempulira bwenzisa gwempulira ng'ekifuba kizimbye nze nanjidde ebintu binsammukidde ku bigere ku mikono nze n'olwo nfunye amabwa g'omuliro. Omuwalabu omukazi ali mu kisenge akuba omulanga bw'agamba Allahu akibaru Allahu akibaru bw'akubira maama we bw'akubira baganda be bw'akubira ani bw'akuba enduulu bw'akola atya mu ddakiika 15 nga bali okumpimpi awo bamaze okutuuka. Olwo baba yatunula atya nga baba simanyi basajja bano Katonda kye yabateekamu naye ate munaye bo tebalinga bakazi kuba yagezaako n'ogamba mukazi we tokubira bantu masimu. Naye ate abakazi waka be balinga abafuga ng'omukazi awogganira ati mu bbanga ye nga tayagala kundaba obwana bw'ewaka nga tebukyayagala kuntunulako bundabanga mutemu ng'abagamba abadde atusse ono omukozi mutemu. Kyokka Alani okumanya Katonda agezesa ng'ambulayo omwezi gumu nkomewo e Uganda. Ng'ambulayo omwezi gumu nkomewo n'agamba mbadde njagala kuleka nga mbasi. Poliisi nejja omusajja n'ankweka mu kinaabiro n'abagamba temumutwala accident ezze. Poliisi n'egenda naye poliisi mu kugenda nga maama we waka wali maama w'omuwala wali ow'omusajja kojja bano basenga nga n'abali ewala nga buga nti ndi Kampala bali Mbalala nga nabo bali mu kkubo bajja kwekyo ekintu naye nga buli atuukako abuuza aliwa Kadaama aliwa tyali eyo Mutoyi kuba nze nalemera Mutoyi nga bwe bajja bwe banningirizaako bwe bati bwe baddayo bwe bakutunuulira bwe bati
bwe bakukeneka Alani nga nakaabye nenva mu kukaaba n'empunga nga sikyayina zziga wabula nga mmanyi okufa kwange kulabise era nga mmanyi ssaawa yonna bwe batampa butwa bajja kunkola ekintu nemmala omwezi mulamba Alani nga seebakanga ntya okwebaka naye nga wendi ewaka nenfumba emmere ng'omukazi takyayagala girya kati nga maama wange bwankubira essimu nze ndi mulwadde njagala genda mu ddwaliro nga toteekako ssente munange maama nafunye ebizibu n'atuuka ndowooza n'alowooza nti mulimba buki agambe yafunye ebizibu ng'ayogera nga gy'ali n'alyoka nteekakawo puresha nga gwe nalekera omwana wange naye aŋŋamba nono omwana wo mugamba mbulayo omwezi gumu nkomewo nŋumiikirizaamu kati olwo abaali balina okungulira tiketi babyongezaayo batandise okugamba tumusasuze engoye zino azikolerere ndowooza bakyakubaganya birowoozo oli akubuuza watugamba okomawo nga todda tugenda kukola tutya abaana bawumudde kati nze omwana mmuteekewa olwo omwana mulekedde mukwano gwange nga bw'agamba nze bba wange tayagala wano omwana wo bimunyiiza nze namugambye oli mukumira mukko omwana mwezi gumu agenda kubakomawo omwezi guweddeko nga tokomawo nafuna ebizibu bizibu ki ebyo munnange nayo kyengoye za mukama wange sha kati ekyo nakyo kizibu kati obugoye bwe wayokya nabo abula nno n'abo abawalabu obugoye gamba otulimba naawe oli mu ddiiruzo oba owayongeddeyo contract oba oba toyagala tuwa ssente zo kati amanyi akomawo alowooza alina ssente tayagala tuwa ssente ze ofuna era abantu ne babikugamba kati byonna toyina kugambako nti munnange ng'olabye ono maama wange yantegeera kanki munnyonnyole nga ku ssimu taliiko nga yakoma dde okubeera online ekulaga last scene mwezi taliiko oli awo otoba n'ekibeera oli ogwa omuwala bujjukira bw'oba onootera okumalako contract abamu babeera ne ssente zo nga naawe zoobaliddeko tegye emyezi 3 omuwala bugye mubanja oba 4 bwe ngenda ogenda nabo obusente obwo kwe ngenda otandikira ozizza emisango kati Alani wenzirira kuno omwana ono nkomawo okutuuka okwekyawo okutta mukama we Alani tufuna ebizibu mu biyumba omwo nga tosobola nabigamba Munnayuganda abantu abali e Uganda eno bageya baba baagala okumanya buli kaseera ekikufaako naye nga bwe baagala obbimanya bwe babitambuza kati mulimu ebizibu byofuna nga togenda kubagamba era nga bakusindikira message nakubuuza oli bulungi ogenda muddamu nti ndi bulungi naye nga toli ebizibu byonna nga byakutuula kuki ku mutima toyina kuddaabiriza mu Buwalabu ne bw'olwala okola Alani ogenda mu ddwaliro ate nno Omuwalabu okutwala mu ddwaliro amala kulabira ddala nti oli ku kisenge n'ogenda ne bakuteekako kanulayo oba ne bakuba ebisoozo abamu kuzize abamu bakutwala gavumenti n'ekujjanjaba kuzize n'okomawo ewaka wootakomawo n'ogamba nti nva mu ddwaliro sigenda kwoza bintu biri ku sinke wootandikira oluyingira bwoti ng'olina kanula wootandikira n'okola emirimu gyo gyonna era wootagamba mbu nalwadde guno sigenda gukola otandikirawo wennyini emirimu egyo gyennyini n'ogikola mu bulwadde bwo nga bwomira eddagala era Omuwalabu akubuuza ekibuuzo kasi twakusanga nga weebase akubuuza saakututte mu ddwaliro bw'akutwala mu ddwaliro kitegeeza oba owonye ye kasita akujja ewaka nakutwala mu ddwaliro tobaako kyoddamu kwogera n'osigala ng'okola emirimu gyo kati n'ogenda n'omugamba mama njagala ssente abaana bange babagobye school fees tebasoma nagamba nja kuwa omwezi ogujja oba sirina ssente ngumiikiriza ogenda okulaba n'omwezi oguddako bw'atyo gwomanyi kibayita emyezi 8 ng'Omuwalabu takusasula ng'eno e Uganda emyezi 8 isomero ki ezisobola okugumiikiriza emyezi 8 nga tosasula school fees gye riri abaana bo batudde tebasoma kyokka be baakutwala okukola naye nga n'omusajja gwe wabazaalamu ali wano Uganda atudde azannya matatu obulamu bwe butambula nga bw'ayagala obutambuza ng'abaana bo batudde n'omukulira n'omugamba byankwatamu abaana tebasoma nakubuusa tokola kati oyagala nkole ki omusajja kubenga era bakadama abasinga ssente zaabwe byebyo bya kadama yakomyewo talina kyalina abasinga school fees n'obeeraawo ng'oli sitaaka ne gwe wandikubidde nakugamba munnaye guma ABCD nga takutegeera Alani kati omuwala bamugambye tukuwadde obutwa ogenda kufa oyo omukazi engeri gye mulabamu alina okuba ayina abaana Alani waleka obwana bwo ogenze
Alani ani ategeera okufa kwe n'asigala ng'ali kyekimu? Ani ategeera okufa kwe n'asigala ng'ali kyekimu Alani? Ky'ova olaba Katonda yatukweka okufa. Yatukweka okufa nti ofa totegedde, naye Alani kubamu akafaananyi. Omuwalabu tasaagira mu katwa, otegedde nti bakuwadde obutwa ekiddako kufa. Kyokka obanja naye nga nekikussa ssente ezo z'obanja ate z'okoleredde ennyo. Ssente y'ebuwalabu yakuyiwa musaayi, si ya ntuuyo. Ssente y'entuuyo eri wano Uganda. Ey'omu buwalabu oba ey'ekyeyo guli guba musaayi. Bagambye bakuwadde obutwa, kati oyo omuwala musaasire. Kyekiri kyenkugambye nti bw'obeera mu buwalabu oba wavaako agasseemu ekyo ekigenda omwanguyira kiki kamutte. Era batono nnyo. Bangi abawala eyo mu biyumba bakola ebintu n'akwata boosi we n'amukuba. Bangi tobawulirangako nti oli yakubye boosi we n'amukuba nga yeekyaye. Ng'awulira yeekyaye nga ne bw'omugamba okufa takyayina kyakiwuliramu nti omuntu afa. Waliwo w'otuuka nga bwe bagamba okufa kiri nnomo. Nfa kitegeeza oba weevaako. Kati kankukube nfe lumu. Kati nti abaana abakola ebyo ebintu baba batuuse mu eyo embeera. Nze nange Saudi nagituukako eyo embeera nga mpulira okufa tekirina kye kinjijjako era nga nsobola okufa. Mulimu n'abeera mu kiyumba obulumi ne bumusukkako n'agamba at least singa nfa ne mpummula. Buno obulumi ne butadda. Omwana talya mmere, bamukozesa, yakogga alinga magumba, tayina kiddako, tamanyi woofiisi gyeri, tayina waatolokera, ali omwo bamubonyaabonya. Alani ku social media abaana obalaba nga bamuggyeyo ng'alinga ka skeleton bw'ati. Naye ng'ali mu kiyumba abadde akola. Naye ng'akugamba nkoledde emyaka 2 tebampangako yadde 10. Nkoledde emyaka 2 sirina ssimu. Kadama lwaki takuvume ku social media ng'oyambadde n'onyuma? Kati gwe Alani nze njagala otunuulira ejjaasi wa social media ng'ali Kadama n'ejjaasi w'e Uganda. Anti navangayo ng'omuwarabu annyiizizza ne nkuwa ebibyo kasaagala kumanya. Era nga bano abajja mbujjaasi tebeeyisa bwe buti nga nze nzira ne wali n'enseka nkulaba nga ffala. Tebeeyisa batyo kuki? Gw'osanga gw'oyingira. Abazadde abali e Uganda ng'omwana we yagenda ku kyeyo. Bw'aba kuweerezezza ssente ze ziwe ekitiibwa, zikwate bulungi, mukolere ebyo by'ayagala omukolera omusanyuse. Mulekerawo okuteekako abaana bammwe pureesha nga bali ku byeyo. Mugenda kufiirwa kati eyo famire efiiriddwa omwana. Nga mmwe mwennyini mukoze ky'amaanyi osindikiriza abaana abo mu kufa. Mubateekako pureesha ng'ali mu kiyumba mukama wa mutaddeko pureesha, ekimaliriza ng'agamba kankole kyonna kyennyina okukola nkiveemu. Mulekeraawo. Ate abazadde bangi Alani, nze kati Alani ntunda ettaka. Naye nnyina abazadde abajja nga bakadama babasindisa ogula ettaka ng'omuzadde ayagala kulya ssente za mwana. N'atuukawo ne yeekyanga nze ettaka siryagadde, kale neiba wange atunda poloti. Ate tenkanya. Kati bw'amaliriza ebyo byonna. Omwana yamugambye genda ewa Jaasi kuba Jaasi amanya ennaku yaffe. Amusindise. Kati omuzadde ajja tayagala. Kati omwana bw'alemerako ennyo agamba kankikole nkyejjeko. Naye nga naye mutima akimanyi nze sigenda bigula. Naye kankyejjeko nti natuuseeyo. Kati ng'ajjanga yeekyangira mu kkubo eno wala eno saagala yafuna obusongasonga. Nze ye biki ye mmwe baabajjeewo akoze social media ezaatujjirira. Kati abamu bw'alaba nga olemeddeko kuba nze ku Kadama ndi mukambwe ne ssente ye. Era ne bwe tuba tugenda ngenda nteekawo ezo emboozi. Omuzadde nkimuteekemu titalina kulya ssente ya Kadama mukolere ekyo ky'ayagala akisangewo. Abazadde abamu ng'akuze ebbali agamba kati nze nfuniramu wa. Nze nfuniramu wa. Ng'omuzadde yakikubuuza n'akubuuza kati omwana wamugambye dda ti ssente bwezi kati nze nfuniramu wa. Munnaye nno mutulaba abaana olowooza balina kye batuwa abali ku kyeyo. Tebalina. Naffe tubeera wano kati ndessa emirimu gyange gyonna lunaku lwange lwonna lufudde kati nze ngenda funiramu wa. Terezaawo eryanda tuva. Alani kati omuzadde abuuza nti nze nfuniddemu wa. Okakasiriza ku kinti omwana bw'amusindikira ssente ze amukolera ebyo by'aba alina omukolera tewali. Kati waliwo n'ekika ky'abazadde omwana n'atuuka contract ye eweddeko. Akuba essimu ewaka njagala kukomawo omwezi bwe guti nkomawo contract yaweddeko omuzadde n'amugamba okomawo okukola ki? Beerayo okole. Olwo akasente aba yakalya apalappalanya. Okitegedde? Tamugamba nti ssente teziriiwo. Ambuuza ne kati naaki okomawo okukola ki?
banno gye bali eyo bakola ndaba obufumbo buubwo bwafa todda nti ogenda kufumbirwa oli mukazi munako olina obwana bwo obw'okukolerera kati ene Uganda ewatali mirimu okomawo okukola ki munnange maama anti omugongo ebigere bizimbye maama ekifuba naki naawe ng'okoze emyaka 2 era nga bw'obadde oyiiya n'omira ku kipanado nakikola olwo ssente yazirya kati naki ng'awagganyala agamba nze maama nnyina okudda nkoye kuba gwe oba owulira oyagala kudda waka nga naki agamba nkomawo naki bw'alemerako maama ng'amugamu naye nno jja naye eno teri kaliyo olalemeddeko ojja naye eno teri kaliyo nga maama atandika okwekubisa yaka bwe bakola Alan mwana jasi nga yeekubisa yaka jasi olaga bamaama balinamu experience bamaama ne batata ani asinga okulya ssente ate bamaama basusse kubanga enamba esinga bakadama beesiga nnyo bamaama baabwe ate osinga bataata jjukira omwana omuwala atera kuseera na nnyina kati bamaama balina ebibiina balina ebizigo by'okweyerusa oyo Caroline muwala waava eno nga muddugavu agenda okudda nga maama mweru alinga ttungulu ali ku ssente za muwala waagula kizigo yakirabye ewaalaava omumase ka oyiro konna ke bamuwa akaviiri ng'asiba kanaasiba kali ali ku competition n'abakazi b'omukyalo muwala wange ali bweru mu budde ate nga n'ebibiina byennyini bamala ne bababba byennyini ebyo bye basonda bamaama bamala ne bababba bannannyini bibiina ebyo naye nga maama akulaga tabivaamu buli kaseera abeerayo n'ekibiina ekipya baba n'obutabo nga 9 emitwalo 9 ng'obutabo buli awo maama abuzannya amugamba n'omuganda naki nze nkuteerayo mu kibiina woonoddira nga ssente gye ziri nga teziriyo Alan bwe bati bwe bakola okuzannyira mu ssente z'abaana naye nga mweddeko mugenda kwettira abaana bammwe Alan abaana abasinga abava ku kyeyo lwakuba va kufa abali ku social media Alan nti jasa omumanyi omutambulizaako amaaso abaana twabeera nga tukolanga nabo omwana nadde e Uganda omulabako myezi 3 wayita emyezi 6 toddamu mulaba ne gyabulira tomanyiyo ogenda okuddamu okumusanga oba ye najja kunoonyeeko kuba kati ffe tetuva ku social media omwana ayanguyirwa okunoonya omwana agenda okuwa sitoole nga buli kye yasuubira nti agenda kisanga e Uganda tekyaliwo naafuna eyo gyasirikira ne yeekukuma ensi n'emukuba bubwe naye ng'era bw'agenda okugamba abamwetoolodde maama taata senga kojja wange muganda wange benawanga ssente zange bangulire kino gyasisa kisanga nagenda okizuula nga poloti yali yampewo embeera omwana n'emunyigira eyo naggwawo ng'anoonya n'ezimuzza ku kyeyo tazirina gye bali ate be bangi fe abali ku social media tuli 3-4 abaana bali eyo Alani abamu baatabuka emitwe olaba Alani bino bye bagamba mbuno simanyi omuwalabu abaana bayinanga storage ze bagamba omuwalabu omwana yagudde eddalu balaka bayina kye bamukoze Alani obadde okimanyi nti no namba esinga abaana mu gy'abawalabu kati kino nkibagamba abaana abasinga abagwira ku kisaawe eddalu liva waabwe abamu agamba mama we ndi mu nnyonyi ku ssaawa nga 6-9 munone ku airport maama asooka ku musawo omwana ngenda mugamba kingazze zino ssente ze bagamba ez'okukyeyeeza omusaayi omwana anzise ngadduka maama wakuzaala kati Alani kino ekintu kiringa ekirifane ate nga kituufu omuzadde yakera ne yeezaalira omwana we amwettira olw'essente Alani omuntu gwe wateresa ssente e Uganda teyeetaaga kubuulira nti nkomawo wakugamba todda n'olemerako ayiiye engeri gy'agenda okuggyawo yafuna emirembe bebyo byowulira nti omwana yabadde atuuka Entebbe airport n'agwa eddalu nti twasemba okuwulira nga naki agamba dda Uganda naye tetwamanya ntambula ze oba yatuuka e Uganda oba teyatuuka bababuzaawo ne ku makubo omuntu gwe wowa ssente Alani e Uganda n'omugamba nnona ku airport akubuzaawo mu kkuba abeewammwe ne batamanya ate abazadde abamu bamubyalo nnyo akubyamu miliyoni 2 kati olaba omuzadde wano najja ku ssimu n'agamba bambi omwana wange yagenda ku kyeyo nasemba nga omwana agamba akomawo omwezi bwe gutyo okuva olwo tetumuwuliza Alani abo abaana baba baalagawo ofunye boyfriend wo wano e Uganda omuteresezza ssente yakunona ku airport Entebbe ssente yazirina ogenda mubuza emirembe omubanja ssente social media yajja ojja kujja wano ewa Alani owogane omulabise okitegedde kati okwewala ebyo yasigaza emirembe gw'omu akujjawo Alani abaana babatta lwa ssente zaabwe
Shabani tewamulaba? Shabani Omukazi yali agudde eddalu ne bakadamu bwe bati abaana bemulaba bagwa eddalu ku airport abamu eddalu bali muloga waabwe ate baligwa mu kaseera nga banaatera okukomawo nga contract eneetera okuggwa mwe bali ekitegeeza eyo lava abaana bombiyumba gye bagwamu ey'oku internet ya Luxury ate eyo girabe kyogamba eyeva ku ki kati olaba Alan wali wano obuvubuka bu smart wayo obwagula smartphone wabula eyaleeta smartphone singa kisoboka wandizigyewo jjukira wano omwana w'e Kampala kaddata tekabula akutayiminga nti jjaasi akola mu kiyumba ssaawa 4 aba amaze emirimu kitegeeza ku ssaawa 4 ajja teeka ku kaddata ke ka 5,000 oyo capital social capital wa mu mutwe akomyawo obukadde 2 oba 3 magoba ng'asooka akubikka laavu jjukira mama yasiibya kuvuma maama wo maze mwezi tali ku internet abaana bo tobawuliza oba gye bali oba tebaliyo kaakati ofuna ono akubeera ku lusegere buli kaseera akukyekingako balina laavu ng'alyoka akubikka laavu ng'ogamba ngudde ku mutuufu kumba akubala busente talina gy'akutwala kati bw'osanga ng'omwana agudde mu laavu n'atandika omugamba leeta ndaga muntu yonkuterengako ssente ozinterekere era bakadama nga wobye bwaga nno simanyi mpe namba ya Kalo Nantongo anterekere ssente ne kuba boyfriend bwe bakola nga boyfriend amwesiga nga amuterekera ssente nga boyfriend amala mu blockinga kyovola bo babuuza boyfriend bo bali bamuyitaani munze yaŋŋamba bayina agamanya go ku social media simanyi ye kingi wa biki ye kingi nse erinnya ly'eddala sirimanyi yali asula wanze yaŋŋamba asula Makindye okategedde ekitegeeza TikTok yakola kinene nnyo mu bulamu bwa Kadaama nnyo ne kati ebyo ffe twabyogeranga nga mulimu abaana ababuuka banze navangayo ne mbagamba nga bagamba naye gwe jasi wadiba gwe nga totimba musajjawo kati nze nga nvayo mbabuulira ekituufu lwaki sitimba musajja nze siri ku laavu ya social media oyo omusajja kati ate okumanya social media giraba edduka okimanyi omusajja abeera wano e Kampala nga yalemererwa yakolayo akaduuka ke tayina akalanga najja nakuba najjasa amulangira edduuka kati akonako kapya bakola batya abeera wano e Kampala nga yakola akaduuka oba kaduuka kaki tukatwale nti kaduuka ayagala okukalanga tayina ssente za kukalanga ka bizinensi ke kati ng'agamba kankwana ejjaasi kati bwakukwana atandika mpola naye mami mpositingiraako bizinensi yaffe etambule bizinensi yaffe awo eba yaffe obadde ki bizinensi yaffe etambule boyfriend akuwatya bizinensi n'otalanga kati abaana bolaba bakadaama wobulango bwe bateeka ku vidiyo zaabwe olaba kadaama ayina following ya 3,4 tewaliwo business man oba business woman awakadaama business mulangira ayina eyo following taliyo baba ba boyfriend basajja kati nga mugamba langa nga kadaama atandika okuba gusitiika bwa ku vidiyo mugende wali mugulenga to mugende wagundi yakola bwati ng'alanga business kati gwe womala omulangira ng'afuna omulala nga naye amukwana kyekimu nga naye alanga batukwana nga baagala balangira bakadaama balanga Kadaama yali enkuba kye yasinze okulaba e Uganda wano Kadaama alabye ennaku Alani Kadaama alabye ennaku nze simanyi oba baligivanamu kuba ate ne bw'obabuulira abaana abo Alani ovayo n'obagamba ne batandika wadiba toyina kyotugamba gwe wadiba kumbe munaye gw'oli muntu mukulu obaze obabuulira nze Alani abaana bagamba munaye gwe gyasa ekyeyo tekyakusala tekyansala kubanga namanya ekyokukola neŋŋamba nze omuntu ankwanira ku kyeyo tondabangako Alani tondabangako ŋŋamba otya bannange gyasa oli beautiful tondabangako obwa beautiful bwange obulabiddewo kati wakuma wano tebakulaba abasajja bandaba nange nengenda nembalaba nga teguggwa bafiruta nabala naye bayina engeri gye basulika kamera ne baba bawanvu bampi kamera bazisulika bakola batya oba bazikola batya
kati leka nonkulage ne bakadama babikola gwe kati olabanga kadama nga ali bweru nga ayina figa ayina hipse bayina obwo bupale bamama bwe babawo obwo bayika n'akambala n'akola akavidiyo n'olaba ne kadama nga ayina hipsi alina figa ayina kaskini jukira amataala galinga gamuno maama amataala g'ebuwarabu ennyumba jukira kalangi kaba kyekyo gumite ng'omwana atuula nga firuta emunoga kati ng'asulika kamera bayina we bazizizika nga temukwata bulungi bweti ng'egaziyagaziyamu wano bweti tuyina we tukwa obadde ki omala gasaatuuka okukola vidiyo oyina okwetega olaba nti wano ips zivuddeyo ng'omwana apositinga bannanga adde e Uganda ng'ogamba hipusi z'okukyeyo zaalagawo ate lwaki we muddaana e Uganda temuddamu kukola tiktok ng'abadde mu kiyumba anti wano biralamu Alani wano biralamu buli mukwano gwange kadama akola zi live ezo za gossip nange sebo nasooka nenkomawo wano omwezi mulamba nga sikola video obadde kinga nekwese lwaki mwekweka ate abaana batandika okubuuza kale tulage wammwe kale tulage background ye Uganda ogimanyi namala omwezi mulamba nsetinga nyumba yange ndyoke nkole video TikTok ekuvuga speed ogimanyi bagaba TikTok walumpe tulage wammwe anti bulijjo tugamba okola ozimba kati ennyumba ye eriwa olw'ebisenge tonnabitereeza tuulako mu ntebe lwaki video jukira eri baba bamanyi oli kadama nti kadama ne bw'okolera mu uniform yo teri agenda kiteekako budde kuba bamanyi oli ki kadama tasiba nviiri bakimanyi era teri muntu asobola kugamba lwaki tosiba nviiri ng'oli kadama nedda gwe ne bw'ojja ng'olinga mulalu bamanyi kadama kati bwodde e Uganda nga batandika okubanja lwaki tosiba ku nviiri gwe naawe sente waziteekawa kati ng'otandika okuba omutima kansibeyawo akaviiri nkoleyo bikubya omutima bikubya emmeeme ebyo obadde ki abaana baba bakuceekingako buli ssaawa gwe olunaku lw'obagambye ngenze Uganda bakubeerako kulaba yabeeranga wano ng'atubuulirira kati ye yakolawo ki nga balyoka bakubeerako naye nze mbeebaza bannyamba banteekako pressure kuba nze nali nzimbye ennyumba nga ngivuddeko nga ndowooza nzije Kampala nkole ekibizinesi kyange nga kinene ntuule omwo kati pressure eyo neŋŋamba nze abadde abavuma ntandika okukolera vidiyo mu nsiko kamalirize ennyumba ndeka nagusala Alani banaye nga wambuulirira olunaku lwe nasooka okusanga nempulira n'obusungu nga asiridde wa Alani ng'olwo nno mbuuliridde nanyiiga ati ng'oli gumite nga ndi gumite naye nagenda olaba bye waŋŋamba bituufu bambi ne Bebe Cool oyo yambuulirira ne Gravity be bantu mwe basatu Bebe Cool Gravity naawe nga bambuulirira nnyo baŋŋamba bambi biveemu ebyo fokasinga ku kunoonya ssente kati ojjukira ekintu tokivaamu mulundi teweevuga naye Alani kati nagenda ekyonnyumidde parking yo mpakinze bubi olonze nodda walayo parkinze bulungi okakasa opakinze bulungi yaŋŋambi yiye just experience eno ey'okupakinga ati oteredde mu layini bulungi nno layira leero ako nkoze kapya kizze buzzi naye mmanyi okupakinga kunsumbuwa mmanyi notuuka mu pakingi ne ŋŋamba mumpakingireko bambi ate abasajja balina ekisa ku bakazi bamanyi ebimu tetubimanyi nga bakwanguyiza bakupakingira naye kati kirabika leero kazze buzzaako simanyi ogenda kuddayo wali wansi ogirabe manyi n'ogenda eyo ku ofiisi ya Jati Namyalo bonna emmotoka yange bagitegerera mu mpakinga yaayo eba yeekisuliseeti mu kkubo okay kale jas webali nnyo bayire ddala by the way kuyitako wano gwe nekalatere obulamu kati si bubi nze seevuma Katonda obulamu si bubi oliranye Bebe at least osobodde okubanga ate anakulaba lulinga nange owenkima nze mulina nebaali bagamba nga ngenze ewuwe omanyiwe ewuwe anti awo twaliwo togendangayo nali ngenze ewuwe nzaani maama agenda ewa Bebe Cool naye Bebe waba akwagadde bwakwagala ne Rego yanjagala Rego Rama twagala nnyo bambi naye naffe just abantu abamu ebeera mbeera yetutuusa ku ebyo okwekyawa Alani omuntu we yeekyawa batakola kirungi kyonna embeera ekusindiikiriza abamu just kuba kubuulirira Alani abantu abamu tukulidde ewantu nga tetulina nabatubuulirira ng'okula bukuzi bibyo Katonda n'akola ki n'ayambira ebyo abamu kuba kubuulirira abamu abantu b'owangaala nabo nti Alani waliwo abantu betuwangala nabo ng'ebigambo tubiyisaawo nga bwe twagala
okitegeera kati waliwo abantu Ekigambo botuukamu kyogera ku social media nga ne bw'oyagala kati saawa zino oyogera n'oba kati eno vidiyo bebe bw'anaagiraba nga ndiriitingamu obumu nga mbujjamu ajja tinnamyalo kati olimu abantu b'obeeramu bambi ab'obuvunaanyizibwa nga olaba byokola bagenda ne woobatuukamu ng'ogwo wennyini otandika oswala n'ogenda ng'okyusa naye ate ndaba ne bwe nakyusa ate kati ndi bulungi banaye nawo novuma abantu banaye Alani navuma abantu nga ndi mu kiyumba nga buli muntu annyiiza banaye Alani nga bwenkulaba otuddeawo okyazizza omuntu nga mpulira obusungu ngamba kale laba bano banyumya biki kati baseka ki ekisesaawo nga nja kuvaayo nkuwe kati ngamba baseka biki eri ennaku enzijudde olaba bali Uganda baseka besesa olabira ddala nga Alani yalinga oba yakuleetedde kyova olaba bambi abo abaana abavuma abantu ne bagamba mmwe temulaba embeera gye tulimu oba olaba nga Alani yakugamba genda Alani yali mu kifo kyo ebyo byonna banaye mubasaasire abaana abo mubasaasire kale saagala kusukako wano olunaku olwaliro bannange for now ladies and gentlemen mbadde ne Justin musibe bulungi for now mweraba Onoonya essomero mwawanditutte omwana wo Excella Quality School kwe kuddibwamuko ku Excella Quality School tulina ebibiina eby'omulembe omuli buli kintu ekiyamba omwana wo okusoma obulungi wamu n'abasomesa abalina obukugu obumala tusomesa abaana okulunda ssaako n'ebyobulimi n'ebintu eby'enjawulo okuva ku faamu yaffe Excella Quality School eri mu kifo ekikakkamu ekisobozesa omwana okusoma obulungi ate nga tulina n'ebyokuzannyisa by'abaana eby'omulembe bwe kituuka ku ndabirira n'endya y'abaana ennungi tuwa kansa tulina ebisulo eby'omulembe n'emmotoka ezitambuza abaana abava waka Excella Quality School Gayaza Kijabijo okumanya ebisingawo kuba ku noti 75442 ne noti 761 113 Excella Quality School Excellency our goal.